Katonda atwagala ennyo nannyini buyinza ffe tuli bantu ababi abatasaana naye tukwebaza kuyita mu kwagala kw'okungi n'ekisa ky'omwana we Yesu Kristo osindika omwoyo n'atuyigiriza ne kaakano gwe tusaba yennyini yaba atuyigiriza ebigambo bino biteeketeeke bulungi obulamu bwaffe tubiyingize mu bwongo bwaffe ate bikuumirwe mu mitima gyaffe tuwangule ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Weeroboze obulamu. Musumba. Sebo. Weeroboze obulamu kigambo kirimu otandika okwebuuza. Okweroboza wabaawo ebintu ebiwerako naye ng'otwalako gwe kyosiimye. Weeroboze obulamu. Mwakirabye mutya bwe mwabaddeyo muyiga? Newankubadde waliwo ebyerobozebwako biri abatabimanya abatabifanako. Mu kwanjula kwa lesoni eno baatulaze omuwala Sande yalwala kansa oba kansa oba kizimba mu mutwe okufaananako n'abalala ffenna nga tayagala kufa nga tayagalira ddala. Nange saagala kufa. N'asala amagezi n'alama obwongo babuteeke mu liquid nitrogen bwe balizuula eddagala eriwe berizaawo omuntu lwa myaka 12 bamuzeewo ye bwe yeeroboza bw'atyo naye nga omulembe gwe yeerobolezaako guliko Katonda omulamu naye alina obulamu bwagaba osobola okubweroboza ate nga ne bali kuzaamu ku buli oba nitrogen liquid nitrogen ne bakuwaayo emyaka nga 5-6 era oliddamu n'okola ki otengejjanga naaze vivi naye obulamu buno Katonda bwagaba. Lesoni yansanyusiza nnyo yavuga nti abugabira ku his own terms yateekawo byoteekwa okugoberera obwerobozi obeere mulamu emirembe n'emirembe. Twebaza Katonda olw'ekyo. Weewaawo. Ekyokubiri yagambye nti teriyo n'omu kufa yeeroboza kuzaalibwa. Kuteesa teyeerobozanga nti azaalibwe sigwe walonda kitaawo n'ennyoko sigwe walondawo gye bakuzaalira sigwe walondawo ddire banakuzaala ne bwe mba nali njagala kololo oba entebe ye ate nayagadde nti anze ataaliwo. Ate wandibadde embwa emusomba embwa terondanga kubeera mbwa bagizaala buzaazi nga mbwa nfudu wandibadde kimu ku ebyo naye ndi muntu naye Mukama n'akuwa omukisa n'ozaalibwa ng'oli muntu alina eddembe ly'okwesalirawo. Amiina. Akubye amiina abeera mutuufu. Naye Adamu teyeeroboza naye bw'amala okujja ku nsi kuno eyamutonda n'amuteekerawo okweroboza yamuwa eddembe ly'okweroboza. Nja kubuuza bannange bwe twayize kweroboza ki? Teyasalawo nti bamutonde teyasalawo nga bamutonde ng'omuntu. Waliwo n'enjovu n'enkoko naki naye ye Mukama n'amutusalawo mutonda ng'omuntu. Kiki buyinza kibi yamu okwerobozaawo ku ki? Okusigalawo. Choice to remain existence. Kwebale nnyo yamuwa eddembe yeeroboze yeezudde yeesanze mulamu ne mukazi we nga mulamu tamanyi gy'ava tamanyi na bulungi gy'alaga ono n'amuyitiramu n'amuwa byonna kimu ku birabo yamuwa n'amugaa nti njagala weeroboze okusigala ng'oli mulamu emirembe n'emirembe. Ye lesoni yaffe
gye tugenda okuyiga. Naye ekibuuzo ekisooka, ani ono ffe kale ffe tumanyi batutonda butonzi ne tubeerawo. Ffe abataliyo nga batonda batuzaala buzaazi ne twesanga wano. Naye ani ono atutonda atuwa eddembe eryokwesalirawo oba twagala okubeerawo tubeerewo. Twamusomyeko mu Isaaya 46:9. Isaaya 46:9. Ana 46:9 yagambye nti mujjukire ebigambo ebyasooka ebyedda, kubanga nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda so wali anfaanana, alanga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro ebyedda. Ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Yoyo yalanga enkomerero nga tenda banakola ki kubeerawo. ayinza n'okulanga byendowooza butereevu. bw'aba asobola okulanga byendowooza tasobola kulanga byenasalawo. nzira abimanyi nti nja kusalawo kino. awo no wali kyama bw'aba amanyi ebyokusalawo nga ye amanyi byengenda okusalawo olwo aba mpadde eddembe. kyekibuuzo aba mpadde eddembe amanyi byogenda okusalawo. awo no kati olwo yakuwa ddembe ki? olwo aba mpadde eddembe ki? nze mmanyi amanyi byendowooza. ekyo tukimanyi kubanga Yesu Abafalisaayo bwe bamulabanga omukazi amunaaza ebigere ne balowooza mu mitima gyabwe singa abadde amanyi Yesu tadamunaga nti kiki ekibalowoozesa? Yamanya atya? yali amanyi ebirowoozo byabwe amanyi. naye okusalawo kwe kumpa eddembe. nakwakumanya nti ngenda kusalawo kino. abimanyi byendowooza naye andekerawo gaapu. amanyi byendowooza naye ebyokusalawo bisigala gyendi. kubanga eryo lyeddembe. kubanga singa nze ntegeera nti sebatu bagenda kusalawo kufumita muntu olaba bwemukwata nemunyweza nedda. naye mukazi mu lusuku awo batomulekedde teyamulaba nti awanise omukono agenda okunoga aleeta akabasa. byonna yabimanya. okuwanika omukono ate kirala. okuwanika omukono oyinza n'okuguwanika n'otuukaawo ate n'otukolaki n'otunoga. bwe yanoga ekyo kyali kiwedde. yali amaze okusalawo. ye yali amaze okwesalirawo. lwaki temukwata n'atalija? anti olwo aba ayingiridde eddembe lyera. ekibuuzo kizibu nnyo kino. Katonda ono amanyi byonna. ali mu byonna. endowooza ziri bbiri. emu yeeyo mukadde gy'oleese. endowooza emu egamba nti Katonda amanyi ne byengenda okusalawo. ebibuuzo ne bijja bingi. oba abimanyi yampa ddembe ki? agambye n'okugamba nti byayagala bye bikolebwa kubanga lusomo lw'10 oluddemu owulire. alanga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva mu biro ebyedda. ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola byenjagala byonna. bw'aba agenda kukola byayagala amanyi ne byengenda okusalawo yebisalawo nadda.
kakati aba yampe eddembe abagoba layini eyo okugenda okukakana nga yasalawo banaalokola weewo wendako enjagala okujja yasalawo banaalokola nti ajja gamba Sebadduka gujja kulokoka ne bwe kiriyita emyaka emeka ne bonefunga ebyenkana ki ye ajja kuvaayo akole ki akulokole bagoba layini eyo nebeerayo abalala omuli Gregory Boyd babayita ba process theologians nabaga nti Katonda ono nga bwagambye nti amanye ebiribaawo nga tebinnabaawo teri kimulema mu nsi muno naye newankubadde ekiriwo ekityo Katonda bwe yasalawo okutonda abantu mu kifaananyi kye nga bitonde butonde ebigenda okukolagana ne Katonda yessa wansi ne yessaako wansi nanga nti okuwa ekitiibwa eddembe lyabwe lyembawadde okuliwa ekitiibwa kambawe benefit of doubt neme nga bwogambye kikalubire okwogera neme bayingirira naye okweyingirira newankubadde yandibadde asobola n'agamba nti sijja kumanya okutuusa nga basazeewo yensonga lwaki abateekera ebintu byonna mu maaso gaabwe n'abagamba mukole bwe muti n'alindirira bakikole ne batakikola ne yeewuunya bamala okwewuunya ne yejjusa Katonda amanyi nti ngenda kukikola tayinza kwejjusa eyo nayo layini eryamu erina ebyawandiikibwa byewala byefuula nga kakati bitegeerekeka Katonda yalonda Sawulo okubeera kabaka n'amuwa omwoyo omutukuvu Sawulo n'okulagula n'alagula omusajja omulungi omuwanvu obulungi n'amuwa byonna bye yeetaaga okukola obwakabaka obulungi n'amuwa ekiragiro agenda atte Abamereki n'alekawo abamu Mukama n'anyiiga n'agamba nti nejjusizza akinamulonda okuba kabaka yejjusa atya nga amanyi yeeyisaako bweyisa layini eyo ewa awo si bwonyimiridde ekitegeeza atulekerayo eddembe lyaffe aliwa respect okokwesalira waako mu luzungu kijja bulungi Katonda akwa benefit of the doubt tetujja kugenda nnyo eyo kubanga theology oyo muzibuzibu Katonda tetujja muyingirira nnyo byasobola ne byataasobole anti akasimbidde musumba tusobola obutagenda nnyo naye ate tulekawo ebibuuzo togenda kubimalawo tukolagana ne Katonda agambye nti nze mmanyi ebiribaawo nga tebinnabaawo ffe ebiribaawo tubiyita prophecy yabiyita history ebiribaawo oyo ogenda kuvuganya naki otya ebibuuzo biyinza bitya okuggwako tebiyinza kusoboka tusoboka tubaako we tumulekera musomba nzeko ko jijiddeyo kembadde nange kenjagadde nnyo nti Katonda yessa yakola ki yessa ku ddaala erya wansi n'aleka eddembe nekino naffe tukimanyi Katonda ne yessiza ddala ku ddaala naffe tukimanyi singa obadde n'abaana awaka oyinza okwessa kitegeerekeka n'omulekera kugamba n'otandika okulowooza nga ye nnyo naye ng'oyinza n'okuteeba oyinza n'okumanya kyajja okusalawo olwa experience yo n'amagezi go naye ggwe nokka era omuganda ono kyagamba nti eriiso ly'omukulu awakola ki weewalaba kubanga olina experience ey'ebyo ono byalinga byayagala kati ekyewuunyisa ekikulaga nti eddembe lino lyaliweera ddala
bwaba katugambe yamanya nti baligwa kiki kyamukozesa entegeke y'obulokozi Musomba nga wetusoose okulaba wali nti atuwamu kye bayita benefit of doubt n'agamba we banonda well and good ebatiiki naye we batanonde kati okumanya eddembe lyaffe ery'okusala waaliwo ekitiibwa akola ne pulaani nti nikesi tebanonze nina okukola pulaani mbakomezaawo ntya mbawadde ntya omukisa omulala okuddamu okunonda bagezeeko okunonda bampa akalulu takoowa n'ateekawo engeri eyinza okuyamba katonda yeetaaga kulabako alibawaddi oli we yeebuuliza anoonyaako ki eyo togendayo tujja eyo waliwo yakibuuziza yabuuziza atwagazaaki era tujja kiviirakawo bukumbu tugenze sebosoma lubereberye 2:8 okutuusa ku lw'omwenda 15 okutuusa ku 17 Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti okusanyusa amaaso n'omulungi okulya n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Wakati muki mu lusuku n'agamba atya 15 okuza 17 Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku onolyangangako nga bw'onooyagala naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga onakola olikulyako tolema kufa. omuti guno bwe yagutondera senga teyawa instructions nga tanawa instructions kawa n'agenda n'agulya teyandibadde na kibi yandibadde akoze ekibi nedda kubanga tewali choice yandibadde talina kyamenye kituufu naye Mukama mu kiseera ye kyeyagera nti bano nabatonderamu akeddembe kaakati na inauguratinga n'ateekawo olunaku olugenda okugulawo enkozesa y'eddembe lino n'awa instructions yawa zitegeerekeka bulungi nnyo nungi ddala za mukwano bulungi njagala mumpeeyo akalaga nti za mukwano nungi Mukama ali feya ebisinga obungi ku miti byaffe webale nnyo bakaddemu bakatusomere. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso mulungi okulya n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Genda maaso olwa 15 Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. 16 Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyanga buli muti gye yayogeddeko edda emingi ennyo egisanyusa amaki amaaso mu egyo choice yali nomukulya ku egyo waaliwo choice choice ki gwe weeroboza onogamba nti wano gusijja fene mukoyo kandyeko gwe weeroboza tewali mutawaana ku muyembe ogw'okumanya obulungi n'obubi yateekamu emeka gumu n'olwekyo tewali confusion gyonna agitadde luddawa mu lusuku wakati ate ataddemu n'omulala gwe gw'obulamu. Bw'otegeera nti obulamu kikulu gy'oli ekitegeeza oteekwa okugola ki clear instructions ekiraga omukwano gwe n'ebigendererwa bye. Lwaki tunyweza nnyo ensonga eyo eri ajja okujja amuvunaane
nti ye ayogera bino naye ng'ategeeza biri. Yagamba bino ategeeza naye wano si bwe guli. Atonze emiti gyonna emirungi egyokulya n'abawa choice ekwata ku miti egyo. mu bufunze si bunnabbi obutategeerekeka. kiri kyali kirabikako n'amaaso. naye ayogera ekintu wajja okuddamu wano agambye nti ebintu bya Katonda ebyokusalawo tolina kusooka kugenda mu ggulu kubiwanulayo. tolina kusooka kumala kufuna PhD. Nedda togenda mu nnyanja. Kiri kumpi ku mutima gwo awo gwoli. Kiri very simple. Lwaki emiti gino yagiteeka wakati teyaguteeka nakasongole eri wala eri munakani eri kubanga era nakyo lwaki yagiteeka wakati wano? ekyo nakyo kiraga mukwano kwegamba abantu bano baleme kukaluubirizibwa kubeera kumpi ebintu bibabeere kuki kumpi nga naye bw'abali okumpi. Kirala baleme kwekwasa nti emabbali eri gye waguteeka nakasongola twagulidde by accident nga tetukola ki tetumanyi naye wano nga gulabikako wakati bwotambula buli wodda wakati. Katonda alinga yetegekera omuvunaanyi ajja okuvunaana nti guli waguteeka ku bbali baagumanya. Number 1 omuvunaanyi ono amwetanze teri excuse. amwetangidde. Kale kakati tugenze ku choice. Tetumanyi bbanga kiri baamala nga bamaze okuweebwa instructions zino naye tusomere lubereberye 3 olusooka okutuusa ku lw'omukaaga. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda n'egamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako mulemu okufa. Omusota n'egamba omukazi nti okufa temulifa kuba Katonda amanyi olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba omuti nga mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombewa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Leero omukaaga bakoze choice. Twagala okwanalizinga mu choice n'emu mwalimu choices mmeka endala entonotono nga kabe kasinga essenga zaakolebwa mu kiseera kyazo. Tetwandituuse ku choice esembayo. Choice ki endala entonotono esooka yakukozesa maaso. Mukazi we yatunulira omuti n'agwekaliriza. Yayita gutunulira bulijjo. Yali agutunulira naye tagusangako birowoozo. Kale she chose to look. N'atunula etegeeza yakuteekako. Ekibuuzo kyaye kitegeerekese. Nze musoma ninga kitegedde bwenti tinga tannakwata kibala kukirya. Waliwo choices eyasooka okukola ezagenda zimuzimba ezimutuusa ku kazaala bulwa. Choice eno ey'okwala 2 am. Choice okutandika okunyumyamu awo n'omusota mpola mpola okusalawo okunyumya n'omusota. Awo choice yali ddembe. Choice okukola ki? Okutandika okusaayo ebirowoozo okunyumya n'omusota. Oba obutakola ki? Oba obutanyumya nagwo. Obutanyumya kyandivudde ku ki? Obutanyumya kyandivudde kale
anti ono byaleeta nti yabagamba atya awo ogenda n'ogaa kampite bwana kuba tolinda so ekinyonyi tonnaba kituukako ekisooka obutanyumya bwandivudde ku kutegeera ebiwuka bino oba emisota gyali tegyogera anti oli wagambidde nti olwokubanga emisota tegyogera choice gyakoleddewo butanyumya nagwo akati ekitayogera akati tuli ku lesoni egamba nti present truth amazima ago gemuleeta nawano gakyakola butereevu walo kyandituwonyeza senga yagamba nti first question egambye etya ti wazi mukama yabagamba atya nga kiki ekyogera musota guli luddawa watandika ddi okwogera ku muti ogw'ekibala tie full stop sooka okomawo teekawo akati kazi naafuutuka emisinde tozanyira ku bigabo bya mwana kubwa n'agenda aleeta bwana kubwa yandize yandigiddewo kaasi embeera neetera mu nteeko kiyamba kitya ffe ab'omulembe guno kisinga kuyamba baani naffe tugwa mu bizibu olw'okukkiriza dialogue wakati w'embeera ezimu nnyo bingi samusoni yabigwamu nge ali ku dialogue naye ng'omutwe agutadde wakyamu dawudi yadda mu dialogue gwate tulina obwana bwaffe tubuvubuka n'akabuzaabuza konakona ne kabeera nga mmese akagudde ku mutego sebo n'abakadde ababuzaabuza n'abakadde mbadde mbaleseeyaabo echoice endala ekyo kyemulese kituufu nnyo ekingagement choice endala yali wakati waki naki n'okuwuliriza ssebe ebigambo ebyo oli byamugamba mpozi yagamba atya wali tusoose nti yeetaba mu mboozi kati olwamala okwetaba mu mboozi bye bamugamba n'abikkiriza n'ateesiga bigambo bya mukama bye yayogera olwekyo choice y'okukkiriza obulimba okusinga amazima nga tokozesezza investigation nogyokola decision nga tokozeewo investigation nokkiriza obulimba noleka amaki amazima senganga kubanga byali bikwata ku muntu gwayogeddeko amazima yali agamanyi era yagaddamu bulungi ekyo nakyo tekirabye mpozi choice ey'okutunula twagyogeddeko twagimaze n'okulonda ebikyamu n'okwegomba olwo agambye nti bwe yalabanga omuti guleeta amaki amagezi kusanyusa kiki ekyali kiteekinza ova kakati mu bulamu bwe senses zalizayaddemu kakati n'akyuzinga senses ze bena buchoisi buno bukyamukyamu naye nga tanatuuka ku mutawaana ku nkomerero ultimately kuteesa ku nkomerero choice ki eyakabya omukazi ono gye yakola mu kulaba kwo ebyokulya tubirabye yandibutalya yandikyuziza obutawulikira bulima yandikyuziza naye ultimately choice ki enkulu gye yakola yaleeta obuzibu nze nagirabyemu wano yagamba yasalawo okufuuka nga bakatonda okuwangaala obutafa nti kubanga temulifa mulibeera nga katonda yafollowinga senses okwekukkiriza obulimba without investigating it omukazi ono yalina all the right mu magezi ge mu kutegeera kwe yalina all the right yalina all the time yalina all the means okukola investigation anga nsooka olinde ab'ebbereya kyoba olaba pawulo aboogerako nti ab'ebbereya baali baki balungi bwe baawulira ebigambo baagenda ne babikebera ono teyakebera obulimba bwonna yamira bumire kubanga bu ultimate choice gye yakola yagaana katonda akkiriza omulabe nabuuka ne sitaani
bije byavaamu somo lw'19:24 muntu oyo ez'omumaaso go mw'onooliranga emmere okutuusa al'olidda mu ttaka kubanga omwo muwajjibwa kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuma mukazi we erinnya lye Kaawa kubanga ono ye nnyina wa bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo ebyamaliba n'abambaza. Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omukuffe okumanyanga obulungi n'obubi kaakano alimu okugolola omukono gwe okunoganga ku muti ogw'obulamu okulya n'okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amulya mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Results ki ezivudde mu bad choice? Kukolimirwa, Tikolimo, kufa, kulima, kugobebwa mu lusuku. emiti giri gyalimu ebiri. Senga yayita ku tesiti eno n'agiyitako bw'anakuwa ndowooza yandyesoboddwe n'amaani kati genda olye ku guli. Kati tandika kulya ku guli. ne guli nange Tandika kulya ku guli. naye singa gukalira nandiridde ogwo. sikitegedde. Anti olyaku yandigumazeeko ebibala nga tokkiriziddwa okulya ku muti ogwo obutafa. Mba ndi ogwo. tebereza engeri gye bagamba nti Kale singa gwe yagendako. temuddayo okusala ekkubo okugukwatako. Temuddayo okusala ekkubo okugukwatako. Obulamu ne butandika okubeera shortened. Naye Katonda olw'okuba abantu bano yali yabawa omukisa ogw'okwesalirawo era baali bakyasobola ng'alina waabatadde okusala ekkubo ne bagenda mu bujeemu bwabwe mu lugezigezi ne bagukwatako. mu lukucukucu kyava ateekawo ekitala waakiri kibakole ki kibaziize kabe kasinge n'okwongera ennaku yaabwe okumanya nti omuti gyeguli ogutwangaaza naye okwetunulako nga bakaddiwa bakutuka bagenda naye nga omuti gyeguli ekyongera okubalaga ebibi byabwe. Ekimu ku bireeta ennaku agambye nti okutuusa lw'olidda mu nfuufu muwakola ki muwajjibwa. omuti guli ogw'obulamu nga bebagulyako bafuna ki 5 Life, obulamu obutaggwaawo. singa balonda bulungi 5 life, bwe balonda obubi kufa 5 death. Kati nga otuuka mu myaka ng'egyo njagala ng'olyako tunyonyole mu enfuufu eno baga nti okudda mu nfuufu mwe mwava significance ki? Lesson era bwe yakiyise okudda mu back to nothingness, kudda mu butaliiwo, mu butaliimu. ani yalabye we twakalabye? tetuyinza obutakalaba mangu. naye mu lesson kagambye nti okudda mu nothingness. ensi eno Katonda agenda okujja okugitonda, ensi yali nothing, n'abikola byonna ku nkomerero najjamu omuntu. olwa wrong choice omuntu addayo mu nothingness nga bwe yali ku lubereberye mu butaliiwo kyekiyitibwa eternal death, okufa okw'emirembe naki n'emirembe. lesson eno yagumiziza ku Tuesday ne Monday nti choice zetulina okulondawo ziri ezi biri okuva ku lubereberye lwa Bible okutuusa ku nkomerero teriyo choice yakusatu.
tewaliwo nampawengwa eiza olonda Katonda oba olonda sitaani olonda bulamu butagwawo oba kufa bwa mirembe na mirembe. Njagala munyinyonyole ekyandikibwa kino kikuyamba kitya okutegeera geyeena eteriggwawo emirembe n'emirembe, geyeena eyaka emirembe n'emirembe ng'esiika aboonoonyi. Yesu niyo kinyonyodde bulungi era nga tubadde tukimanyi bulungi nti geyeena gyeyogerwako yegenda okusaanyaawo buli ngeri y'ekibi naye tegenda kubeera awo ng'eyaka ng'eyokya kaliro kannaswi mirembe na miki, naye kwe kuviirawo ddala okw'ekijjukizo ky'ekibi n'omubi. Abayigiriza oba bategeera ekyawandiikibwa kye twasomye nti muliro gwako obutaggwaawo obutazikira, abakitegeera nti geyeena eyo yakwokya ababi emirembe n'emirembe. Ekyandikibwa kino kigaa nti wava mu nfuufu era mw'olidda, wava mu nothing era mu nothing ogenda kufuuka nothing. Ekyandikibwa kino kiyamba kitya okutereeza abantu bali kiyinza okukozesebwa okutereeza abantu bali kitya? Nsomba nga wetugambye nti tulina ebyokusalawo bibiri, obulamu obutaggwaawo oba n'okufiira ddala. Tewaliwo kiri wakati. Wetugamba nti geyeena abantu omuliro gujja kuba gubookya babanga abali wakati, babanga abalamu emirembe naki ate nga bafu emirembe kati awo kiba tekikola sense. Geyeena eyo kyalumu egenda kwokya lumu okitegedde kuteesa esaanyeewo ekibi. Bw'ogamba choices zetukola ziri bulamu butaggwaawo oba kufa emirembe naki n'emirembe, kubeera mulamu mirembe na mirembe oba mufu mirembe na mirembe. Naye bw'ogamba nti waliwo geyeena nga mulimu baki aboonoonyi bakumalamu bbanga ki mirembe naki waliwo choice ey'okusatu gy'otaddewo, waliwo option ey'okusatu eri awo wakati etategeerekeka bulungi. babeerayo nga gyebali emirembe naki n'emirembe naye nga gyebali. Kakati abo ekyokufa emirembe n'emirembe kibatuukako ddi? Abafudde bajja kufa babe nga tebaliiwo emirembe n'emirembe. Eyo enjigiriza entuufu yetuukira ne ku mpisa za Katonda kuba Katonda wakwagala kubanga teebereza geyeena eryo eribeerawa tuli ku nsi kuno okwaffe ne geyeena eri kuno ku nsi bagiteeka ludda bagitedde kyegegweyo kakati Mukama Katonda abantu basalidde omusango abagenda okubonaabona bino ate mbu n'akola amaliba n'akola ki n'abambaza. Kitegeeza ki nti newankubadde tetwamulonda asigala atwagala, tusigala tuli ba mukwano gyali, sigala atulonda ffe. Eyo kyensonga Yesu kye yayogera anti ke kalidde nesike yagambye nti newankubadde tetumulonze aba yateekawo dda pulaani nti bwe tutamulonda tugenda tekununulibwa tutya. N'olwekyo enteekateeka eno ekigendererwa kyayo kiki? Yampa omukisa okulonda nenonda bubi nemulagira ddala nti sikulonze sikuwadde kalulu sikwagadde ate stiru n'agenda mu maaso okugyawo emiziziko emizibu egiva mu kibi kyange nga mujjo mwe mulina okufiira ku musalaba wa Gologoosa. Kakati bw'amala okufa olwo n'alyoka afuna kyayagala oba ntegeerekese okufuna kyayagala agenda kukifuna atya? Agenda kukifuna nga gwosazeewo. Weebale nnyo. N'olwekyo okutawaana kuno kwonna kwogera kumpaayo mukisa kulonda kusalawo kulungi
mujeje ndime mwenna abakoyera abazitowe Katonda bwe yagala bw'ata n'okuwaayo buli akkiriza choice tuzibenye enkya n'eggulu ng'enkyateekawo ndala kikyabadde ku Tuesday ku baana ba Isirayiri kyanewunyisiza nnyo bwe twasomye yagambye Sura ya 3:15 tusa kulala tusomere sebo ky'amateeka 3:15 laba leero ntadde mu maaso g'obulamu n'obulungi okufaana obubi kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo. Abantu bayogerako wano yabagambye edda Musa yabalagudde edda bwe mulituuka eri mugenda kujeema bwe mulijeema mugenda kusaasaana mu bunamawanga gonna naye bwe mulyenenya agenda kubazza abakuŋŋaanye kaakati olwaleero ateeka obulamu wakati mu maaso ga choice maaso gaabo eddembe oba n'ebiringa ebyo okwagalanga Mukama Katonda wo n'okutambuliranga mu makubo. He doesn't give up. Asigala akyakuteerawo opportunity naye kyatakola bw'amala okujja emiziziko gyonna mu kkubo tajja n'akuvumbagira n'akukwata n'akukasoka eri mu bulamu takweka kati kako kifuba na wano obadde osoma wano era akyagamba bagambe mu mirembe mu mukwano. Akati akabuuzo kenjagala tutuugereko dakiika emu tuveewo kagamba Adamu ne Kaawa kale aleese amaliba abambazza kale batandise okulaba ku biva mu kibi kyabwe lwaki abawangaaza ennyo bw'atyo myaka 9 Adamu ali awo atunuulira ebyava mu kibi kye lwaki abawangaaza nnyo bw'atyo natwajjaawo mangu argument yange mugiraba why badenyaga kubuuza nange ekibuuzo naye ndoza kanziremu nti n'Adamu yennyini obulamu bwe yamala era yawulira nga si mumativu ng'akyayagala obusingako bwe yawangaala naye ate ye Katonda obulamu yabulekawo bategeerere ddala embeera y'ekibi neki kyekikola era Adamu agenda okuva mu nsi ng'ategedde ekibi kyeki n'ensobi yakola ki yakola okulonda okubi kwe yalonda yakutegeera yeemu ku nsonga etulekesa mu buzibu bwaffe netubonaabona nabyo naye ng'atwagala asigala kyatwagala omuntu bwe yandiyenze n'afuna endwadde naye neenenya n'akomawo eri Katonda nemuwonyezebwa endwadde eyo yandiwonye naddayo n'ayenda ogwokubiri ate omukisa gugwo bwe tokimanyi nti kyansi yiyo era weekanga bwekanzi ng'ozze mu kibi kyewakola ki ate tegeera nti n'ensi gye tulimu yakiki yakibi eyo ensonga gyowadde ennungi nnyo nti Adamu ebbanga lyamala ku nsi lyamuwa akaseera okulaba obubi bw'ekibi ndowooza n'obulungi bwa Katonda ate ensonga endala Katonda yayagala okwanjulula oba okwexposinga obulimba bwa sitaani jukira sitaani yabagamba mulibeera ngaani nga Katonda kati bwe baali abagenda olaba ate tebalinga ki nga Katonda yabalekawo balabe ku bulimba bwa sitaani ono nti si mwenkanya sitaani ono mu bye yabalimba biki bye baalabira ddala nga si bituufu mu bye yabalimba okufa temulikolaki naye buli nkya bagendanga okukeera bagenda okulaba ng'omwana waabwe afudde Adamu Abel afudde n'abalala abaafanga awo nabo bennyini bagendanga okulaba nga Kaawa ajja n'abuuza Adamu wayi
oli bulungi ng'olwakoze ati okati amanyi ugavuddemu bamanya yatulimba ekimu ku byebalimba yabaga nti mugenda kumanya obulungi n'obubi okumanya obulungi n'obubi nga katonda katonda yakimanya nti omulugulyako muli bufaanana nga ye okumanya obulungi n'obubi kitegeeza ki ekyo kyakitegeeza nti Adamu katonda amala omukutonda mu kifaananyi kye yali mu mbeera gye yatambulirangamu yali atambulira mu bulungi talina kibi kyakola ki naye bw'amala okuyingira mu kibi ebintu bino byombi byatandika okulabika kubanga sadi y'ekibi ng'agiraba agitegeera kino kyekibi mulimu okufa mulimu okulumwa mulimu okulaba ennaku n'ebitooke ebadde bitakala ssanja nabyo bikazi ssanja nze natandika ekibi ebikola byali tebikutuka naye byonna bikutuka Adamu akyalina kapasite y'okumanya obulungi anti kati obulungi bwe yasookamu bwabaddemu ebbanga yonna kati ate obubi abuyingiddemu buyingizi nze Musumba ndowooza yalisobodde okumanya obulungi n'obubi nga tannayonoona naye bwe yayonoona yali takyasobola kumanya bulungi kwawula yatakyayawula lesoni wenyonyodde bakinyonyodde na mu Lebulaniya nekigamba nti okumanya obulungi n'obubi katonda kwamanyi ne Adamu kwe yali amanyi nga tannayonoona kwali bakozeseza ekigambo discernment ng'asobola okukozesa amagezi n'amanya nti ekyo kibi sitaani bw'aba akema kaawa yamugamba experience to know kukimanya by experience bizibu okunyonyola naye nga abafuddeyo kukanoonya nti mugenda ku experience nga obulungi n'obuki n'obubi Adamu bwe yayonoona yali takyasobola ku experience nga bulungi nabubi yali asobola ku experience nga kintu eki kibi kyokka kibi kyokka n'obwo obulimba baabulaba naye kaddemuko Adamu nga tanayonoona ne mukazi we they could discern goodness and evil sitaani bw'aba bakema teyakozesa kigambo discern yakozesa kigambo knowledge by experience naaba nga geyayogera mazima naye ng'ate yabalimbamu mazima nti obubi bagenda kubutesitingako by experience songa oli baali bakubumanya weba nnyo okijeyo baali bakubumanya naye leero babuyingiddemu babutesitinga by experience naye kye batayinza kutesitinga by experience bwe bulungi bwani ekyo kyatuviiramu ddala webale nnyo ekibuuzo kikino ekibuuzo kirala kigamba nti naye katonda ono owokwagala si katonda siwakwagala siwakisa lwaki teyabalabula lwaki teyalabula nti bannange eriyo olume lwekiraga olujja yabalabula nyonyola Musumba nga byonna byateereddwa mu mikono gyabwe baweebwa etteeka kyempita nti okwo kwali kulabula kwegamba etteeka ku bwalyo n'alyogedde teyeetagayo kulabula kulala ate era bo bennyini baali balimanyi kubanga asooka okadde mu kintu kyogera kiri very profound nti etteeka lyabawa okusinziira kwalyogedde n'obukulu bwe bamutegeeramu kyali tekyetagayo nakulabula kulala twali tuyongerako mutuufu omusajja ono
temulyanga ku mutego. Ani ayogedde? Bwana Kuba. Nannyini kututonda. Yatuwa kiki? Nakuwa nannyini. Ye namba emu. Ye yatuteeka mu lusuku. Yatuwa ebyokulya. Kakati omulala yenna ajja n'atuwa ekirala yaani. Avaawa. Alina buyinza ki? Azze nakaki? Yatulabula. N'abawa kaki? Oleesa ensonga eyo. Teesa. Nti kiri kyali kimala. Naye stiru yabalabula era. Kiki ekiraga? Nze akanyumira Musumba. Tyokumanya yabalabula. Sitaani bwajja teyajja ng'oli Lusifaawo ow'amayinja amabikkeko. Mwezekeri. Yajjira mu fomati ndala. Ng'amanyi nti bano babagambako nti waliwo eyali mu ggulu ya. Abakujjira amayinja gali. Gye twasomyeko Mwezekeri 28. Tebandikira. Bali mu buuse mangu. N'akalala ke yalabula kale musota ki ogwogera n'omuntu ogubadde tegwogera ebbanga lyonna okwo kulabula kunene olwaleero naye omusajja omanyira wa oba emisota gy'ennaku ezo gyali gyogera nedda olaba bakwatanga ne ku mpologoma n'agigamba ava wano genda eri naye byali tegyogera kwe kulabula okw'omusajja oli kwe twayigako nga basinza bali piyoli balamu endogoyi neeyogera naye mukama wange bulijjo sikuweereza naye ng'agenda mu maaso nawugikuba ki mbooko okwo kuba kulabula nako kulabula kakati tetujja kusomayo Mwezekeri tumanyiyo Katonda ddaaki yalabula ku sitaani ono openere yalabula ensi n'agibuulira ku nti era Mwezekeri agezaako Mwezekeri ayogera wali mutukuvu wali mulongoofu okuba kunaku lwakola ki lwatondebwa amayinja agakubikkako n'omuliro amagaali go ga muliro kutuusa ate wali kerubi abikkako olwekyo Katonda obanga yaffe yatulabula n'atumwerulira nabali osanga yabeerulira senga teyabamwerulira yandibanenyeza empisa za Katonda tezandibaddeko question mark. Katonda teyandibadde nakwagala naye olwokuba Katonda wakwagala amusisatu musamaga nti tewali Katonda kyalikola wabula nga amaze okubikulira abaddu b'ebyama bye. Tugenze kukaddirira akasembayo kagamba eddembe ery'okulonda lino muliraba mutya kirowoozo kirungi kyakabi kirungi nnyo eddembe ekibazo yakitegerekese tekinategereka Musumba. Freedom of choice. Is it a good idea? Musumba kyotegeeza nti Katonda okutuwa eddembe ly'okusalawo kyali kirowoozo kituufu oba kirungi si kirungi oba afazaali yanditulese n'atakituwa nga yatusalirawo sebo eyo leso twagiyiga okitegedde sebo nerugamba singa Katonda teyatuwa ddembe lyakwesalirawo twandibadde nga ziroboti abazungu zebalukumi gende mbukugenda ne mu bbanga omwo ne bugenda nga bukola tewali ngeri twandibadde tetulinaamu ngeri era okwagala kwa Katonda tekwandirabise gye tuli ng'omuzungu alina okwagala eri roboti gy'akola ajagala ki agikola bukozi emutwalira ebintu emutwalira ekole ki ekomawo kati Katonda lyeddembe lye yatuwa eriryaga okwagala kwa Katonda ate naffe okwesalirawo okumwagala ekitegeeza okwagala okw'amazima genuine love n'eddembe
tebyawukana tambulira wamu nolwekyo yali anoonya kwagala naye ate naawe era naawe ombuuzaawo akalala kubanga bwe libanga eddembe lino lyewa kuliko akakwakulizo temugulyanga bwe muligulyako temulirema kukola ki kufa bagulidde abatte kakati bwe bamala oggulya era empeera yaayo baali bamaze okufa mu butuufu mu ngeri emu oba endala nobadde twali tukyabatunuulira nga batambula kubanga ekyo kyeyali agamba nti bwe muligulyako temulirema kufa anti Musumba tuddeyooko mu gulama w'Oluganda bwe muligulyako temulirema kufa tebaali bakufiirawo there and then ikakati nabaleke baffe ate kati ye waakwagala kakati ye Katonda waffe waakukola ki kakati engeri gy'alina okwagala agenda kiyita kaati ekyo kati wano kyava asala amagezi galuwa alabike ng'awonya abantu bano gatya agenda bawonya atya anti kubanga ye atwale bo kye bakoze akyetikke bo bano basigale nga balamu akyetikke Katonda yennyini ekyali kyava ayeetikke ekibadde ekyabwe ekyokufa kwabwe ye n'akyeteekako kyali rayisi si rayisi nga bwali Katonda si kyangu kyali rayisi kuva erino ali kimutwalira naye obulamu kakati bwe mungamba nti tekyali rayisi kyali kizibu okuwa abantu bano eddembe teyali riziki Musumba kwe kwagala okwannamaddala okwagala kuli worth the risk kituufu ke kabuuza akakulu ennyo akantawaanya nze butali tutandika mwambuuziza nti atunoonyaako ki ng'atunoonyaako ki atwagaza ki ekimutuusa ku risiki eyo gye mugambye nenenkaddamu kiki kyayagalamu tukole omuntu kwagala atwagala ayagala tukolagane naye olwokubanga ayagala tukolagane naye olwokubanga atwagala kyava yeeteeka mu risiki okwagala kikulu nyo ekyenkaniddeawo nti kita ne Katonda afazaali okwagala kusigalewo okwagala okwepankaku ekyamuleeta abantu okufa Musumba nze ngamba ekyamuleeta okugenda atufiirire nga forede tuyingidde mu kibi ate ng'ayagala naye ate nga ffe tetukyasobola kubaako anti nze ali practical ali pragmatic eno bizinesi mbi eyonoonese tennayonooneka kangisazeemu tasobola tayagala kukikola wakiri ntandika obupya nze ne Dawudi tufaanana bwe tunuulya eggulu lyo omulimu gw'emikono gyo omuntu kyeki okumujjukira yatuteekamu kaki sebo awo tulikategerera eri Musumba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe tuyina kye tufaananya Katonda ekyo kye nayita ekyama ekitayinza kutegeerekeka mu magezi gaffe ag'obuntu kituufu Katonda lwaki yatwagala yali osobola okusaanyawo Adamu ne Kaawa n'ateekawo abantu abaki abalala naye jjukira nti oli ow'amayinja amangi naye yali akyayimiriddewo ng'agamba nti kale anti wagamba oli waakwagala baabo ate obasaanyizaawo kati ekitegeeza olina ekikubulako nolwekyo yali yeetaasa si bwetaasa naye yali alaga nti kye yakola ateekwa okukituukiriza era wano wewakati muneegatteko bwe tunaagenda mu ggulu tukole ekikoosi tugende tumubuuze Katonda kiki yali atwagala kakiko oyagala muffe
Musumba nze ate kati kyeŋŋamba tujja kuba tuddiziddwa gali amaanyi Adamu ge yalina ag'okumanya obulungi n'obubi nga tusobola n'okutegeera. Jjukira amaanyi ago bali gatuddiza tulitegeera ddala akabi akali mu saddaaka Yesu gye yawaayo nti yali ku risiki ey'okulemwa abakulemwa twandigenze lumu ne Katonda waffe emirembe n'emirembe ng'anoonya ki munna mbuuza kimu choice zino zetukola zina effect ku balala tusomera olunyi olwasatu olwabiri olw'ekumi asatu 19 Mpita Eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa omukisa n'okukolimirwa kale weeroboze obulamu olyoke obeere omulamu ggwe n'ezzadde lyo. kyekibuuzo kyange nze gwagamba obulamu n'okufa choice gyenkola erina effect kubangoberera kinyi erina etya kyayogeddawo omusumba mu lunyiriri olyoke obeere obulamu n'ezzadde lyo. nze nakola choice yange beezese ntya ab'ezzadde lyange okubeera abalamu. choice yange gyenkola ngikolera n'abalala. Anti kakati bw'okola choice ebigivaamu ebiva mu choice eyo ababitunuulira babyowuninga nabo ne bibeera byaki byabwe. Ekyo Katonda wano kyakola ki? Ezzadde lyo bwe liri kutunuulira abalala nga babayisa bubi abalala nga nagamba nti Katonda taata choice gye yakola yesingako okuba enki ennungi nabo ne batandikira nabo ne bakola choice ezaabwe. bwe nkola embi bw'okola embi zina effect ku balala. nabo abamu bayinza okukolera choice ezo zennyini embi okusinziira ku ggwe kitalo ne bakola choice naye nga basinziira mu bubi okukola choice. akati okusalawo kyeki nsalawo ntya kigambo nsazeewo what really happens? sombe ebibuuzo nga ebibuuzo bale tebikola sensi okusalawo okusalawo kyeki nsazeewo musaleewo mulonde bulamu mukole mutya. okusalawo gwe mukisa okuba gukuweereddwa wakati wo n'ebyo by'otunuulira oba by'olaba. ngamba nze kakati asalawo kikyenkola okuba nti nsazeewo. What does it really mean? kukkiriza Katonda. kukkiriza Musumba kyalinga agamba nti okusalawo kulabika n'amaaso. Kyobuuza kulabika n'amaaso tekulabika. okusalawo kuli mu mutima gwo. Kyova oteekwa okutereka ekigambo kya Katonda. Yokaana ekyolwereberye 5:11. njagala kubawa ku bibuuzo wano nnyo kubanga ebyaleero bijja kuba bizibu. omusajja oli abadde wano ayagala tusalayo naye tulinayo eddakiika zaffe 2. kano ke kasemberayo ddala kano 5:11 okutuusa 13. era okutegeeza kwe kuno kati muwulire no bulungi ekibuzo kyakyabuuzizza nti okusalawo ki okola ki. ono n'abuuza nti n'okulabika kirabika oli naga nti kukkiriza katulabe Yokaana kyagamba. era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo buli mu mwana we. alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. alina omwana akyuzinga ki? alina obulamu obutaggwaawo akyuzinga ki? alonda mwana.
atalina bulamu butaggwaawo akyuzinga talonda kiki alina kyalonda sigalaawo wabula tabako nakyalonda kakati ono asalawo akola ki anoonya obulamu butaggwaawo akola ki alonze mwana alina omwana alina obulamu atalina mwana kyenoonya mukiraba tagambye nti akkiriza omwana agambye alina aba naye atya amugjawa kuyita mu kulonda kwe oba mu kusalawo okwo n'amufuna n'omufuna kukyatula n'omutima gwe n'ekisukkawo kirina ekintu ekiri bw'oŋŋamba nti alina mulina wano atalina mwana talina buki bulamu tamulina wano kisukka ku kigambo kituufu genda mu maaso ebyo mbibawandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mwabakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda ekyokukkiriza tetuyinza kukibuusa maaso naye mukukkiriza muno mulimu ebigenderamu to accept the lordship of Jesus Christ naye weewuunye Katonda yakigonza ekyenkanidde awo nga mu lesoni bwe twayize kiri kitya bannange mu effort bannange abasazeewo sawa y'enkomerero etuuse olugi lugenda kuggalibwawo bannange bameka abasazeewo n'olwokondabira bano basituka bano batuula oli naasituka mujje mu maaso wano najja aba asazeewo aba afunye omwana afunye obulamu obutaggwaawo mukikakasa kuteesa takkiriza nedda musumba mpuliriza aba afunye omwana aba afunye ayingidde kitegeera nti aba afunye omwana kubanga asazeewo na mutima gwe izatolo tekisukkakaawo kiyinza okusukkawo kubanga bamala omufuna waliwo ebigenderako ntegereka bw'omala okusalawo asitusa naye ono asazeewo ebibuuzo bino byetulwana nabyo abitegeera obudde bino bitujja abimanyi nekyasazeewo ayinza okuba takitegedde naye ng'asazeewo muŋŋamba mutya ati afunye obulamu bwe butaggwaawo kakati kubanga Katonda waffe wakwagala pakijinga wamu yagambye nelson tujja kugenda mu ggulu kukola kisingaawo simple Paulo n'akiddamu n'akigaziya mu ssuula 10 kigambo ekiva mu mutima kukiza nti Yesu ye mwana wa Katonda ebigonza ekyenkanidde awo tekikkirizika nti obulamu butaggwaawo buli mu kusalawo okwo naffe abakubakerere kaakati wano abasumba abalamba twasalawo tutyo twatandika tetumanyi na bitukkiriza nnyo kiyitiridde naye zikiriza amazima nokankana naye ng'osazeewo obulamu butaggwaawo bwati we yabufuula kyova olaba omuntu ali bufiirwa aliba afiiriddwa ekyobwereere ekinene ennyo ekiyitiridde abatuwuliriza abatannakikola salawo ofune obulamu obutaggwaawo amiina okusalawo kweroboza obulamu nolondawo obulamu mu Kristo Yesu kukkiriza katukkirize tukozese zino eddakiika ezisembayo okuwumbawumba n'okuddamu ebibuuzo bino ndowooza ebimu ate bijja gattibwa mpola nga biddibwamu mu lunyiriri musumba si bwe kiri kubanga bannaaye ani ayagala okuddamu ekisembayo adamu okulya ekibala kansooke nziremu ono ow'ebyokuyiga wakati mu wiiki wano ku Prime Radio tetunaba kuteekawo nteekateeka ya kuyiga lesson
naye tubeera nayo mu kuyita mu wiiki. Waliwo akatabo ke tuba nakako okukyokuyiga kalimu ebyokuyiga ebya buli lunaku. Bw'oba tukalina osobola okugendako ewa mukwano gwo nga mu advent n'omubuuzaako nti oyagala kuyiga ku lesson. Ekyokuyiga ekyo kiba kya buli lunaku, ate ne tujja wano ku sabbiiti ne tukubaganya ebirowoozo ku makya mu mbeera bwetyo. Kale kanzireyo eri bakadde bange ate tusobole okuyiga ate era n'okwebuuza ebibuuzo nga bwe babibuuzizza tweyongere okubitegeera n'okubimulungula kubanga byonna naffe twetaaga okubimanya. Dennis ajja kuddamu ekisembyeyo akyetegekedde bulungi. Tunayambagana omukadde ekyawakati mu wiiki okimaze eki Elizabeth omukadde ajja kudda mu musaayi gwa prime sitaani kiki ekyamugobya mu ggulu oba kye tuba tutandikirako nedda tutandikira ku kiri ekyasoose. Ekyasoose kyagambye kitya? Kyagambye mwami Mukisa yabuuzizza lwaki Katonda teyasooka kuyigiriza Adamu. Nze bwe nti wonna kifunzizza kubanga Katonda amanyi byonna, naye nga Mukisa alinga agamba nti Katonda teyasooka kukola kitundu kye amuyigirize amulage nti waliwo omulabe ono setaani ayinza okugira mu bwanajja bwati nakugamba ayinza okujja ng'omusota ayinza okugamba ebigambo bwe biti ddamu ekyo ate ekitu musumba kikyo wampadde kiri emu ku ansa ezaweereddwa yaweereddwa kuteesa. It was classic. Ansa yagambye sebo ddayo tusomere bbiri oba 89. Mukama Katonda n'asimba olusuku otyo mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya Adamu alaba n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Gena maaso 15. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Ezo instruction yazimuwa. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyaŋŋangako nga bw'onooyagalanga. Olw'okumi 17. Naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Kakati Mukisa kyayagala nti kawa abuuze nti why lwaki sigulyako naye akugambye kooligulyako tolirema kufa. Ansa yakuteesa yagambye nti Katonda okugamba nti nkuwadde gino gyonna lyanga bw'oyagala ng'akyogera ye Katonda eyatutonda ow'amaanyi amanyi byonna n'agamba nti naye guno togukwatangako tolyanga. Kuteesa yagamba nti ekyo kyali kimala ne bwatalabula kulabula kukola ki kulala kwonna kusingaawo. Era sebo musumba kannange kengattako ne mu bulamu buno bwe tulimu Katonda akugambye bino bye biramu by'onoolyanga tekimala. Akugambye nti eno ye sabbiiti eya Mukama Katondawo gwe n'oyagala tekikumala. yongereza waliwo watuuka n'abagamba n'obaga nti none of your business. Yagamba Petero jangu tutambuleko wano. Petero Yesu azuukidde. Petero banne baagala kumugaana naye kenyini alimu n'amugamba nti jangu naye ng'atiddemu jangu tutambulemu fembi wano. Yesu yamuyita baba batambula n'alaba Yokaana gwe batayise nga naye ajja aleebeeta. Petero n'ava ku bibye
nava kuona amuyise natandika okubuuza Yesu wayi ate ono ono alibaati ono Yesu n'amugamba nti bwe njagala abeerewo to the end bikwatako. It's none of your business. Namukuba olwamwenda. Eriyo Katonda bw'ayogera nga tekyetaaga na kwetaaga kudda mu kukola ki. Kwongereza yongerezaako kubuuza. Kale oyo tumaze kakati sitaani musaayi gwa prime sitaani waliwo omulala agamba sitaani yali waali Adamu yatonde ensi yaffe okutondebwa sitaani yali waali kirowoozebwa kubanga sitaani y'omu ku bitonde ebyasooka okutondebwa ne bamalayika era baalina omulimu kubanga setaani teyatondebwa nga setaani yalina omulimu yali muyimbi mukulu era bayibuli emugambye nti wali kerubi abikkako amayinja ag'omuwenda ag'omuliro gaali ku ggwe etegeeza setaani oba Lucifer yaliwo ng'atendereza kubanga yali mutendereza wa Katonda bagamba nti mu kamwako omulundi ogumu mwavangamu amaloboozi 7 omulundi guki nawe tugasoma se tugende ku sitaani musaayi gwa setaani kiki ekyamugobya mu ggulu bwali bujeemu tulina obukakafu Isaya 14 onokitegeera obulungi osooka mu Ezekieri 28 Isaya n'amaliriza Ezekieri 28 olwe 13 abuuziza ekibuuzo 28:13 wali mu Edeni olusuku lwawe oli mubuulire w'osomye Ezekieri 28 olwe 13 wali mu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako sadio topazi almasi berulo sokamu ne yasepi safiro ejjinja erya nawandagala ne kabunkulo ne zaabu emirimu gy'ebitaasa byo n'egyenderezo gyali mu ggwe gyategekebwa ku lunaku lwe watonderwa. Wayogerwako kitonde yali mu lusuku lwa Katonda. Gina maaso wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako. Kerubi kitegeeza malayika. Era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Watambula eruuyi n'eruuyi wakati w'amayinja ag'omuliro. Wali ng'otuukiridde makubo go okuva ku lunaku lwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Werekerera yali mutukuvu yali mu ggulu wa kitiibwa atambulira amayinja okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ki mu ye etegeeza mu obujeemu anti kaakati bwalabika butya kiki ekyali mu mutima gwe. Isaya 14 Isaya 14:12 awo bayibuli eriwo yatutabulidde ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye y'enkya omwana ogudde okuva mu ggulu ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko bwa kkono ndirinnya okusinga ebire bwe bikoma ndifaanano yali waggulu ennyo naye olisibwa kaakati emagombe kyekyali ekizibu kye ekyalabika mu mutima gwe yali ayagala kuggyawo ntebe ya Katonda yali ayagala ku taking over yali ayagala kukola kudita era lwe lutalo ne kano aliko nakati kyekyamugobya mu ggulu musaayi gwa prime Adamu okulya ekibala lwaki Katonda terengawo kitooke kisenge ekyo twakizia tekiwedde tetunaba kidemu nze musumba ndowooza Katonda ono bwakwagala naye nga bwe twayize nti okwagala n'eddembe ly'okusalirawo bitambulira wamu abakuteekawo kisenge yali badde olwedde abasaliddewo
naye wano omuti yaguteekawo n'aguteekawo wakati mu lusuku nga be balina okusalawo ezo okugulya oba obutagulya. Baba kusalawo obutagulya yali badde agatiiki bannonze banjagala, naye basalawo okugulya eddembe lyabwe ne balikozesa bukyamu. Naaba nga ategese nti nikesi tebannonze kino kyokkola mbawe omukisa baddemu bakole choice entuufu. Nze bwendowooza Musumba kwegamba Katonda ne bwakulaba ng'okutta akaso ogenda kwesala nga yakulabula nti teweetanga tottanga naye ng'osazeewo okukikola akuleka akulekera eddembe lyo neweesalirawo naye neweesala. Katonda n'omubbi amulekera eddembe lye. Ate ababbi ebitundu bya 10 babeka naba n'abeebiso n'emmundu n'abatubabo kiri kitya ng'omubbi alumbye mu Kristaayo era amulekera eddembe nga alaba agenda mubba mutta mubbi aveeri ng'asabye n'osaba Mukama mukuuma. Mukama omubbi ono ayinza okumulekera eddembe lye n'akola ekitali kirungi ku Mukristaayo. N'Abakristaayo bababba. Naye enjawulo weeriwe wano nti wakati w'eddembe ly'ono n'eryange ate era waliwo eddembe eddala n'okumanya nze nyinza okuba nga ndi Mukristaayo era ono ng'ayeeteeseteese ku bbanzi naye nentegeeza Katonda ne mugamba taata kubanga yampa eddembe okumusaba. Ne Katonda alina eddembe lye. Yes, ne Katonda ate alina eddembe lye erigamba nti olwaleero kamutaase weebale n'akutaasa akozesezza eddembe lye. Mbadde njagala okujjayo weebale nnyo tubimaze sabo mpozi kalala ke mbadde njagala okumuliza ono nti n'Abakristaayo ffenna mu ddembe lyaffe Katonda ayinza okutuwa ensimbi nyingi ne tubeera nazo naye mu ddembe lyaffe nga tumanyi n'okumanya nti n'okusalawo nga twasalawo okugoberera Yesu Kristo naye ebitundu bye 10 ne tubikola ki ne tubirya. Ekyamazima waliwo ebibuuzo olumu ebikuuzibwa. Katonda engeri gye yatutonda ye akkiriza nti kye yatutondera tukisobola. Yes. Naye ffe tetukkiriza nti tukisobola. Tukkiriza nti tukisobola naye desire yaffe nze nkyagala bulala. Sikyagala mu ngeri gyakitegeseemu. Musumba tusabire tuve wano kubanga Katonda yaffe omulungi. Nkwegayiridde tubiyize naye tuyambe tubise mu nkola tulonde obulamu obutagwawo buli lunaku kubanga watugondeza ekkubo tuleme okulonda okufa mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amina.